Kenyini tumaye nasoma design fashion and design emakere nafuna degree myaka eki kati wodala nyumye teyasala mukwano teyasala already ngambye nga nyumye nze sina refulmanga sinyumye ojekolako exactly nabalamba kolerako naye lwakuba kati ndi occupied mu bintu bingi naye mukola for passion banji benyambaza abayimbi bamanya balato bamanyi yabala sibyeyogerako naye mbambaza banji sazeho okuleetera omukulu cake nga birthday yayitako munange yayitako saaliwo ate nga manyi naye muntu ali busy nnyo naye ne mugamba nja kufuna akadde nzije I was supposed to come last week naye last week mbadde era busy naye kati era omwezi tukyali mu gwegumu omwaka gukyali gwegumu celebrating omuntu every day abeera celebrating obulamu bwe musonga alina kyagase ku industry yaffe ate is a big fan of mine, a big fan of mine. So nange wefudde omukisa musiime. Kakolabo waba kasabe sinza kugaana. Yakewadda cause for the last 2 years or 3 PA wangambye oluyimba lwa city regular. Oluyimba lwasaba, lulumuyingiza, lulumutuuza, waba kupate lwazinirako. So, you know, abakolabo yagifuna dda. Yeah. Irene namatovu twaligambye mukulu mu myaka tali mu myaka jo. Lwaki kyekikufuula okubanga oli close nayo tuko kutambula nayo? Kati mami mukwano gwange. Nnyo era n'okubeera wano leero honorable mukulu Nyombi Tembo ya ka video cafe akamami nga tuzina amazina. So nangamba ogenda beerayo ne mugamba of course nangamba amujje tugule mujje ngule tebo. Nenziruka misinde nekwera mami Irene mugamba mami mawuli amalungi tugende tunone tuseneza table kwe kukeera kuno Irene abulirira bangi nnyo nawe kyemanya akubuliriddeko era nze lumu ne wemba simusabye like anything nti mami wano akubira nakugamba wala wange kino bwekiti ne bwekiti kwegamba she's a mother ne oba okoze ensobi akubira essimu ne wabanyi alaba olina by'oyinza okubanga oyitamu akubira essimu akuchekingako akwesiga mu bintu bye so ye muntu akulaga nti olina amakulu gyali ate naye akwetaaga so chobola nange mukwano ngumudde ngaki nga mumukolagana mwebuuza nako kati wemba omuntu abambuziza ngano muddamu aba yanzitira muntu yankola ki there's no way omuntu wajja nambuuzako nesimuddamu empalana kisinziira mpalana ki ate we twabadde tuli mu business tuli ku mulimu tuzokola but inviting nze we brand ambassadors for a company ey'obuvunaanyizibwa ey'amaanyi so what we did oba embeera yabaddewo yeye ino beerawo y'obuntu ate mba mpuliriza ne bangamba ozaala mbuuza bikwata ku baana njagala mmanya bikwata ku baana nkwatagana n'abaana naye ngamba nzaale anyway kama yamanyi waliyo baseleba abavuddeyo ab'enjawulo kati muno aliko wa Ebonies yavuddeyo n'agamba tasobola kulera mwana wa mujjawe space tozaalanga kosolera mwana wa mujjawe basinga osanga omusajja ng'alina abaana osolera abaana be omwana aba mwana olaba tukuza be tutazaala nga tomwinaako kakwate nga muntu musanze busanze kati goyinako akakwate kozi omwana w'omwami waba muwo so if there's any way nti kinetaagisa omukuza kuba bintu bingi embeera ebaddewo either oba omuzadde avudde mu bulamu oba weesangiddwa ng'olina obba naye kati wabanga naye mwana then what if nga gwate owo eyeetaaga oli omukuza mu mbeera ate embi ennyo either olwadde oba embeera eganye ng'omwana we alina okubaako waabeera so kitwale nti naawe gwe oli can you so wanditaze omwana waabeeko gyakulira wabanga in case tosobola mukuza so I don't think there's a problem with that.